Bannakibiina kya Forum for Democratic Change HY Katonga bano nno batabukidde eggwanga ly'e Kenya oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa bannaabwe naddala Dr. Kizza Besigye. Bano bagamba nti Mande ya Sabbiiti ejja bagenda kusalako ekitebe ky'eggwanga ery'e Kenya ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba wano mu ggwanga Uganda okufuna okuddibwamu era bakuwandiikira n'omukago ogw'amawanga amagatte basobole okufuna okulungamizibwa katubifune mbujubi. Olunaku lw'eggulo munnakibiina ki Forum for Democratic Change HY Katonga era ssenkagale w'ekisinde ki Post Government Kano Dr. Kizza Besigye yasimbiddwa maaso ga ssentebe wa kkooti y'amagye etuula Makindye Brigadier General Freeman Robert Mugabe n'asomerwa emisango ena okuli ogw'okusangibwa n'emmundu n'emisango emirala wabula gino Besigye ne munne Obed Lutale bagyeganye. Bwe batya babiri bano omulamuzi yabasindise kwali Mande Luzira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja nga bakwatiddwa mu ggwanga lya Kenya gye bagambibwa nti babadde batuuza enkiiko ezigendereddwamu okutaataaganya ebyokwerinda bya Uganda n'ensonga endala. Guno si gwe mulundi ogusoose bannabyabufuzi okuva mu kibiina kino okukwatibwa mu ggwanga lya Kenya nga ne mu mwezi ogw'omusanvu bannakibiina 36 bakwatibwa era ne basimbibwa mu kkooti oluvannyuma eyabakkirizibwa okweyimirirwa wabula ng'ensonga eno etabudde bannakatonga. Miitingi eyo yali yakumala ekiseera kitono ate beeyongereyo wali wategekeddwa ekyeggulo ekyabagenyi abayite abanaabeera ku kitongoza ekitabo kya Martha Karua. Bano olwaleero batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire nga bakulembeddwamu omwogezi waabwe ow'ekiseera Ibrahim Ssemujju Nganda era bawanze omuliro. Olunaku lwa Mande tugenda ku embasi ya Kenya batubuulire. Ssemujju Nganda mu kwogera kwe agambye nti Dr. Kano Besigye amukakasizza nti ababakwata baali bannayuganda olw'olulimi lwe baali boogera era nga kino kikyamwewuunyisa nnyo. Abaabaleeta baayogeranga Luswayiri okuwa ekifaananyi nti bannakenya mpaka omu lwe yeerabira ng'omumanyi ebintu si byabwe okukuuma n'atandika zikandi lwe bamumanyira nti ono munyankole yennyini ono obwedda yeebuzaabuza nga yeeyita oba mukiga yeebuzaabuza nga yeeyita munnakenya. Besigye mu kwogera agamba nti singa yabadde wakozesebwa bandibadde bamuwozesa mu ggwanga erya Kenya olw'ensonga gye babadde wabula agamba bannansi tebalina kweraliikirira. Kale ne baali badde bansanze nazo baali munaanidde Kenya kubanga zisibe si za Uganda ali mu mbeera nnungi era abali ebweru abakuutidde. Bano bagamba nti ku lunaku olwa Mande baakweyiwa ku kitebe ky'eggwanga lya Kenya okumanya lwaki bakwata bannaabwe mu ngeri emenya amateeka. Twagala ab'embasi bannyonnyole n'ebitongole by'ewaabwe Kenya kubanga twagala mujje kutuulibwa Kenya tukyasobola ogendayo tubeereyo mu mirembe. Twagala batubuulire baagoberera mateeka ki kubanga okujja omuntu mu nsi emu okumutwala mu nsi endala kigoberera amateeka ne wabeera ng'omuntu gw'ogenda okujjayo omumenyi w'amateeka. Dr. Besigye ayongeddeko nti bakuwandiikira omukago gw'amawanga amagatte okumanya lwaki bannabyabufuzi ba Uganda batandise okukwatibwa e Kenya n'enkolagana eri wakati wa Museveni ne Ruto. Tugenda kuwandiikira ebitongole byonna byaddala ku UN, East African Court of Justice, East African Community Secretariat, Parliament mu East Africa. Batubuulire oba kikyalina amakulu okubeera mu mukago nga Kenya Uganda bw'ogendayo tokyakakasa kubeera. Bano era baakutwala ensonga zaabwe mu Paalamenti bafune okuddibwamu. Twagala era tweteeseteese ba MPs begulabe wano okubuuza Paalamenti tubuulire bino byonna Kenya byekolera Museveni bimukolera ku bwereere oba naye alina byawaayo. Kizuuliddwa nti pulezidenti wa bano ow'ekiseera Erias Lukwago yabitaddemu ddengatto era nga wali mu ggwanga lya Kenya okwongera okuzuula ebikusike ebiri emabega w'ebikoleddwa. Wonyogedde olwaleero ng'amaze okusinkana ne ba lawyers ab'enjawulo n'ebitongole eby'amateeka n'ebya civil society era akyasinkana ebirala ennaku 3 z'ajja okumalayo kubanga ne Kenya nabo bennyini beebuuza gavumenti yaabwe okutulira mulege Kenya olwaleero nabo beebuuza nti Kenya kyafuuse ekidandali buli asanga ayingira buyingizi n'akola byakola n'agenda